badifune mangu amaina ninzo wekitiibwa ate era Prince Nkono Amin Bosa minisita w'emizannyo bw'Akyabazinga bwa Busoga tasiki yange entono ino yakubakobera bukobere nti amasaza gano ge tuli kujyamu ga mukuzi gwa kutaano omukuzi ogwasooka gwaliwo omwaka gw'2016 aye wakati awo twamala emyaka ebiri olw'ekimbe kino ekya COVID nga tuli gataawo. Omukuzi ogwasembayo mu 2019 aba kikulu waliwo n'abaali ba championi ate ngero ogwali mukuzi gwa kubiri kuba ne omukuzi ogwokusatu era n'abakiwangula. Omusoga akoba ati mwene kiswa n'akola ki nakiwa okukola bala nuli basaba twende Busoga eno bwe tunayenda Busoga eno tujja kufuna abatukemera ku bizibu byaffe nkiddi bulungi nti MTN nibaine bajeti ye miliyoni 4 n'abali gikola yonna ffe tukali kutamu tulakwa amaanyi gaife n'amagezi gaife.